Yesu yeebazibwe. Nkulamusizza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Nze Miriam Jjumba nkwaniriza nnyo ku YouTube channel eno era neebaza nnyo Mukama olw'okukuleeta okuwuliriza ebigambo bye ŋŋenda okugabanako naawe. Nsuubira nti w'onooviirawo wano vidiyo eno w'eneggweerako ojja kuba olina ettaffaali ly'oyongezeddwako naddala mu nsi ey'omwoyo. Ensi ey'omwoyo gye nsinga okwogerako ennyo lwa nsonga gye tusinga obutamanya. Bw'oba okompeyarinze, bw'oba opimyepimye wakati w'ebintu bye tumanyi ku nsi ey'omwoyo ne bye tumanyi ku nsi ey'omubiri, ensi ey'omwoyo tetugimanyi nnyo ng'ensi ya mubiri newankubadde nga gye twava. Era emabegako awo nannyonnyola lwaki ensi ey'omwoyo ebintu byonna ebisinga bye twali tumanyi ku nsi ey'omwoyo tulina kubiyiga buyizi lwa nsonga nti bwe twagwa omuntu kasita yayonoona n'ava mu kifaananyi kya Katonda kiri ekyasookera ddala, Katonda kye yamutonderamu. Ebintu byonna ebikwatagana n'ensi gye yava, ebintu byonna ebikwatagana ne Katonda byasangulwamu. Kakati olina kuddamu kubiyiga buyizi. Amiina. Y'ensonga lwaki nze nteeka nnyo essira ku nsi ey'omwoyo, nga tekitegeeza nti ensi ey'omubiri tegasa. Nedda, ensi ey'omubiri egasa nnyo, naye nze ngiteekako nnyo essira lwa nsonga tetugimanyi nnyo ate nga gye twava, ate nga tugitambuliramu kuba nabagamba tuze ba nsi zino zombi, ate era nga ensi ey'omubiri eno w'eneemala n'eggwaawo ate tugenda kudda mu nsi ya mwoyo kubeera tuli myoyo. Amiina. Kakati emabegako awo nayogerako nina ekintu kye nagabanako ku YouTube channel eno yennyini, nayogera ku misingi. Ndowooza bw'onoogenda mu vidiyo eziwedde ojja giraba message eyo, nayogera ku misingi. Era ebimu ku bintu bye nayogera points 3. Ekisooka nagamba nti tofuulanga muntu yenna musingi gwo. Tofuulanga muntu yenna musingi gwo lwa nsonga abantu tukyuka, abantu twefuula, abantu tulimba, abantu tuli banafu. Nti omuntu bambi ne waba tayagala kukikola, kukola kintu, ne waba ayagala nnyo okukuyamba tasobola kukuyamba all the time lwa nsonga tuli limited. Oba okiraba. Kati olw'okubanga tuli banafu ate tuli limited, tekyalibadde kirungi muntu kusimba musingi gwe ku muntu mulala. Amiina. You inclusive, kitegeeza naawe tolina kufuuka musingi gwo kuba naawe oli muntu. Kati point ey'okubiri gye nakola nagamba bwe nti tofuulanga kintu kyonna kubeera musingi gwo. Kyentegeeza ebintu ebikwatibwako bya bugagga, ssente, wealth, whatever it is, ekintu kyonna oba amagezi oba kutegeerako oba whatever it is, tofuulanga kintu kyonna kiri material or otherwise kukifuula musingi gwo. Lwaki? Tebinywerera, nabyo biringa ffe abantu, byo tebinywerera. Gyo eba mmotoka mpya, leero ebeera ssigiri. Essigiri ezo ze mulaba ze tufumbirako zaaliko emmotoka. Amiina. Kakati kitegeeza nabyo tebinywerera, tosobola kubyesiga. Point ey'okusatu ne tugamba bwe tuti nti Kristo y'alina okubeera omusingi gwaffe yekka. Ne twejjukanya ku mateeka. Mukama waffe yakola samale y'amateeka 10 n'agamba nti yagala Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna n'emmeeme yo yonna n'amaanyi go gonna. Kitegeeza mu muntu, kubanga ffe tuli yeekaalu ya Katonda, temulina kutuula mu kintu kirala kyonna. Etteeka eryokubiri n'atugamba nti twagale baliraanwa baffe nga ffe bwe tweyagala. Kitegeeza omuntu oyo talina kutuula munda yo, alina kutuula bweru. Amiina. Ne tugaana okugamba nti buli musingi gugezesebwa, era ye point nze gye nzize okunyweza. Bannange, buli musingi gugezesebwa. Oba omusingi guli ku Katonda oba teguli ku Katonda, oba guli ku Kristo oba teguli ku Kristo, omusingi gwonna gugezesebwa. Amiina. Nga bw'olaba mu nsi ey'omubiri nti wabeerawo omuyaga ogujja, omuyaga gumanyi okujja ne gukuba ennyumba oba ne gunyeenya ennyumba, ne gusuula ensuku, ne gwonoona ebizimbe, ne gwonoona ebintu mu nsi ey'omubiri. Ne mu nsi ey'omwoyo waliyo emiyaga. Era omuyaga gw'ensi ey'omwoyo nga bw'olaba omuyaga gw'ensi ey'omubiri, omuyaga gw'ensi ey'omubiri gulumba bintu bya mubiri, biri physical,
Kati n'omuyaga ogw'ensi ey'omwoyo gulumba bintu biri spiritual. Eky'omwoyo kirumba kya mwoyo, eky'omubiri kirumba kya mubiri. Newankubadde ng'oluusi mu nsi ey'omubiri tufunako obubonero obulaga nti walumbiddwa mu mwoyo. Amiina. Bannaaye ekituufu kiri nti teri ssaala mu nsonga ezimu naddala ensonga zino ez'omuyaga oba kugezesebwa kw'emisingi gyaffe. Tewali ssaala gy'ogenda kukola egenda kustoopinga muyaga. Bwe guba gwa kujja nga Katonda asazeewo ng'akikkiriza nti gujje, ne bw'onoosaba waliwo ebintu ebimu nga tolina kusaba kiveewo, nga ggwe olina kusaba oyimirire, bwe kijja kikusange ng'onywedde oleme kugwa. Era tugenda kiraba mu byawandiikibwa. Ngenda kukiddamu nti waliwo emiyaga egimu egy'omwoyo egijja, nga tewali ssaala gy'oyinza kusaba omuyaga ogwo ne gugenda. Teri ssaala egenda kuggyawo muyaga ogwo. Gw'olina okwenyweza mu Katonda ku lw'ekisa kya Katonda. Ky'olina okukola kumanya nti omuyaga gujja ye, ne weeteekateeka mu budde. Bwe weenyweza mu Kristo mu budde, omuyaga guno bwe gujja gukusanga oyimiridde, not the other way round. Nti ogenda kusaba w'olengera omuyaga n'osaba omuyaga gukuyiteko, oluusi tegujja kukuyitako, olina okuguyitamu. Bw'onoosoma Isaaya ndowooza essula ya 43, eyogera ku miyaga egamba nti ne mu mazzi amangi ngenda kubeera naawe. N'agamba nti ne mu muliro. Kitegeeza ki? Tekitegeeza basically kyaba ategeeza nti omuliro gugenda kujja naye tegujja kukumalawo. Amiina. Pawulo kyava agamba nti tukola tutya? Tunyigirizibwa ku buli ludda. Nti tumeggebwa, tunyigirizibwa ku buli ludda, tuyigganyizibwa. Kitegeeza ki? Nti ebyo olina okubiyitamu nga bwe nagamba mu vidiyo eyaggwa ey'emisingi. Buli musingi gugenda kugezesebwa. Oba oyagala oba toyagala. By the way, emiyaga gino egijja gye tuli. Ennyumba oba olusuku si lwe luyita omuyaga gujja. Gujja gwokka. Kati kiri eri olusuku okubeera nga lunywevu oba si lunywevu, kye kigenda okusalawo kiki ekibaawo. Naye nga gwo omuyaga bwe guba guzze, gubeera guzze. Amiina. Kakati enteekateeka gwe wennyini ng'omuntu gw'olina okweteekateeka olw'ebiseera eby'omuyaga nga bw'olaba ekyeya bwe kiba kyakujja, kiba kyakujja. Enjala bw'eba yakujja eba yakujja. Gw'olina okulima emmere mu budde n'ogitereka ku lw'olunaku ku lw'ebiseera eby'ekyeya. Amiina. Kati ebintu ebimu Katonda yabidizayininga nga tolina ssaala gy'ogenda kusaba ekijjewo. Ngenda kukuwa example. Mukama waffe Yesu yali ku nsi mu mubiri, ebiseera bye yamala mu mubiri. We yajja yasangawo emyoyo, Sitaani yaliwo ku nsi. Naye Yesu teyakwatako Sitaani n'amusuula mu Geyeena. Yamusangako era n'amulekako era ng'akimanyi nti waali. Pawulo waliwo waga nti tetumegana na mubiri na musaayi, naye n'aba amasaza ab'omu bbanga. Ne malayika yakigamba Danyeri. Emyoyo egyo kankubuulire tegigenda kuvaawo. Tegigenda kuvaawo paka ng'ekiseera Katonda kyageze kituuse alyoke giveewo. Kyobola bwe tuba tusaba ffe tusobola ogigoba oba ogiwikeninga tusobole okuyisaawo ekyaffe, naye tekitegeeza nti omwoyo ogwo ogugobye gufudde tegugenda kuddawo. Kyobola olutalo olwaffe tetuzikiza, tulwana buli lunaku. Singa omuzimu oba emyoyo emibi twali tusobola, singa Katonda yakidizayininga, emizimu we tugigoba ne tugyokya ne tugikola ki tegikomawo. Singa olutalo lwaggwa dda, singa tetukyalwana, naye tusigala tulwana lwaki? Katonda bw'atyo bwe yakidizayininga okutuusa ng'olunaku lwagyo ekiseera kyagyo eky'okusibibwa n'okusuulibwa mu Geyeena ne mu ennyanja eyaka n'omuliro n'ekibiriti nga kituuse, tukyalwana. Kati n'okugezesebwa bwe kutyo. Kasita oba ng'okyayambadde omubiri ogenda kugezesebwa oba oyagala oba toyagala. Kati gwe ky'olina okukola ng'omwana wa Katonda kwenywereza mu Katonda. Omuyaga bwe gujja gukusange ng'oyimiridde. Tugenda kufunayo ekyawandiikibwa. Amiina. Kakati emiyaga gino gijja okutesitinga oba okugezesa
ddala ddala twenywereza ku Kristo oba twenywereza ku bintu birala. So in other words, omuyaga bwe gujja oba okugezesebwa bwe kujja naawe kikuyambako okukakasa ddala ddala bye nayize ku Katonda. Ekigambo kya Katonda kyendowooza kyenjize, kyendowooza kyentambuliramu ddala kyentambuliramu oba ndi ku byange. Nga bw'olaba omwana omuto oba aba student tasobola kubeera promoted nga tamaze kuyita mu test. Bamutestinga bamukolako assessment. Then ne balyoka basalawo oba ayita oba tayita. Era bw'aba tayise bamuzzaamu n'ebyomwoyo bwe bityo bajja kutestinga mu nsonga zonna. Bajja kutestinga nnyo mu bintu amasavu g'ensi. Amasavu g'ensi ne bamugategeera ebitiibwa, ebyokulya, essente, emikwano, enkolagana ne Katonda. Ebyo ebintu byonna bigenda kugezesebwa. Eyo nkuwadde just ebitono ku bye nsobola okwogerako mu vidiyo eno. Bingi nnyo bye bagenda okugezesaamu. Amiina. Nga bw'olaba zaabu tasobola kuvaayo ng'ali 100% pure okuggyako nga bamuyisizza mu muliro. Kati naye woba oyagala kutuukirira mu Katonda olina okuyita. Balina okukusalako buli kantu. Balina okukuggyamu buli kantu akatasaanira. Bagenda kukozesa omuliro okukusaanuusa baggyemu impurities zonna olyoke osinkane Mukama waffe ku lunaku luli nga tolinaako kyakunenyezebwa. Amiina. Nze nsuubira nti zaabu bwe baba bamugezesa nga bamuyisa mu muliro tebinyuma. Amiina. Mukitegedde ndowooza kyentegeeza nti w'oba ogezesebwa ebintu by'okugezesebwa tebinyuma. Era bangi ku ffe tukaba nze ngenda kuwa obujulizi bwange nga nkulaga embeera gye nayitamuko. By the way, bino mbikugamba muyinza okwebuuza lwaki naye omuntu ono atuwa nnyo example ze. Nze nkuwa example zange, nkimanyi mu Bayibuli mulimu abantu bangi abaagezesebwa ne bawangula. Waliwo n'abaagezesebwa ne batawangula. Naye nze nkuwa example mu mulembe gwange, mu situation yange nze gye ndimu. Lwaki nkuwa examples ezo? Otegeere nti kisoboka okuwangula ate kisoboka okuwangulwa. Nze emirundi gye mpanguddwa gye ngezeseddwa ne mpangulwa sigibala, naye nayiga ekintu kimu. Bwe ngwa neekubako enfuufu ne neenenya ne nziramu ne ntambula, luno olugendo tetukoowa paka. We push, we strive. Amiina. Kubanga kye tumeggana nakyo tekinnavaawo. Amiina, empeera yaffe tetunnagifuna, prize eri mu maaso. Kugamba fokasi yaffe erina kubeera ku kiri ku ngulu ey'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Nze bwe nali ndokoka, kituufu nalokoka ndi mwana muto, naye gye nagendanga nkula natandika okurifininga ensonga zange lwaki nalokoka. Nalokoka kuyingira bulamu butaggwaawo. Kye nnoonya, kye kimbeezaawo, y'ensonga lwaki nzuukuka ne nsaba, y'ensonga lwaki kugamba ngezaako nkola kyonna ekisoboka ku lw'ekisa kya Katonda okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Kati nga sinabufuna, sigenda kulekeraawo. Sigenda kulekeraawo. Ebirala byonna kabigaane, oba mbifunye oba sibifunye, nga sinafuna bulamu butaggwaawo sipowa, sidda mabega. Amiina. Kyova olaba nkugambye bwe tugwa weekunkumule, weekubeko enfuufu, bw'oba ofunye ebiwundu bitunge, ddamu otambule amaaso teeka waggulu ku bulamu obutaggwaawo. Tunuulira engule y'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Kale tugenda kusomako mu Matayo essula ya 7, Matthew chapter 7, okuva ku lunyiriri olw'24 paka ku lw'27. Lugamba bwe luti, Yesu y'ayogera, buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala abikola kyaliva afaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi. Yagizimba ku ki ku lwazi? Ani? Omusajja. Omusajja omugezi. Wulira ekiddako mu 25. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta ne bikuba enju eyo. Olaba nti ennyumba eno newankubadde yali ezimbiddwa ku lwazi yagezesebwa. Ennyumba okubeera ng'ezimbiddwa ku lwazi ye Kristo ekitegeeza nti tejja kugezesebwa. Agambye enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta ne bikuba enju eyo, so n'etagwa kubanga yazimbibwa ku lwazi. Lwaki ennyumba eno eyimirira? Kubanga yazimbibwa ku lwazi.
na buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'atabikola alifaananyizibwa ng'omusajja atalina magezi eyazimba ennyumba ye ku musenyu. Amiina. Enkuba n'etonnya, mukoka n'akulukuta, kibuyaga n'akunta ne bikuba enju eyo n'egwa, n'okugwa kwayo kwali kunene. Bannaaye, ndowooza tukirabye nti tewali musingi gutagezesebwa. Buli musingi gw'ozimbyeko gugenda kugezesebwa. Oba oguzimbye ku Kristo oba tozimbye ku Kristo ogenda kugezesebwa. What matters, odiiringa otya n'ekintu. Ekirungi bannaffe abali mu mulembe guno mu kkanisa eno ey'oluvannyuma, nze kyensinga okwebaliza Katonda nti atuwa ekisa ate tulina Omwoyo Omutukuvu. Bannaaye, Omwoyo Omutukuvu bw'oba osobola saba nnyo Mukama akuyambe, nange nkyakisabira, weeyongere okuwulira eddoboozi ly'Omwoyo Omutukuvu. Ojja kuyambibwa nnyo, obulokozi bujja kukwanguyira. Obulokozi bujja kukwanguyira bannaaye ng'owuliriza Omwoyo. Ng'osobola omuwuliriza n'omanya nti lino ddoboozi lya Mwoyo Omutukuvu, n'okola kyakugambye. Ngenda kuwa example yange. Mu mwaka oguwedde 2020 nava mu Europe gye nali mbeera n'enzirayo e Uganda. Nali nina emirimu gye ngenza okukola. Kakati naye before ndowooza navaayo mu Europe mu January wakati. Naye nga sinnavaayo around December, January nga yakatandika. Mwoyo Omutukuvu yaŋŋambanga, waliwo okugezesebwa okujja gy'oli naye tonneeteekateeka. Weeteeketeeke, waliwo ekigenda okujja gy'oli. Weeteeketeeke. Yampa warning okumala ebbanga, okumala weeks eziwera. Nga basically aŋŋamba neeteeketeeke, waliyo ekijja. Weeteeketeeke, waliyo ekijja. Omwoyo Omutukuvu ali smart kuba ye alaba wala okusinga ffe, kuba ye Katonda alabira wala, tali nga ffe abaana b'abantu. Amiina. Kati nasalawo nze ebintu ebimu Omwoyo Omutukuvu ne wemba sikitegedde nnyo kasita nga y'ayogedde ne nkakasa nti y'ayogedde, ntandikirawo okusaba ne mugamba Mukama nnyambe. Era nasaba ne ngamba Mukama nnyamba, mpa amaanyi nnyimirire. Kyonna kye kiri ekijja nnyamba nnyimirire, mpa amaanyi, nyweza endowooza yange gize bujja kugamba ne neetuninga mu Katonda, nengezaako okukola kyonna kye nali nsobola ng'omuntu ku lw'ekisa kya Katonda, ng'oggyeko okutuukirira nze kennyini neenyweze mu Katonda, kuba Omwoyo Omutukuvu kyambeerako kokkedde. Omwoyo Omutukuvu yandabula ne sikola kye nali nina kukola, era okugezesebwa bwe kwajja saayita bannaaye, nange nagwako. Amiina. Kati ku luno nali mmanyi ekijja, nali simanyi exactly what is going to happen, naye nga mmanyi nti kijja kuba Mukama yali andabudde. Ne nsalawo ne ngwa mu maaso ga Mukama ne musaba ampa amaanyi, annyimusa, ambuuse, ampiseewo. Amiina, ku lw'ekisa kye. Kakati mu mwezi mba ndi Uganda, COVID gye yankwatira. Kati gwali mwezi ndowooza gwakuna, akawunti yange ne bagihaakingamu. Baahakinga mu akawunti yange, bank account eyo ngirina mu Bungereza. Kakati baagikwata ne bagihaakingamu ne babbako ssente. Babba ssente nno zaali nnyingiko. Kati bwe bazibba ne nkitegeera. Baazibba over like 6 January, kuva January, February, March, April ne ndyoka ntegeera nti babbyeko ssente. Nali sikeberako. Ne nkubira bbanka. Nagikubira essimu ne baŋŋamba okay, kale ssente zo tugenda zizzaako. Era ssente baazizzaako olunaku lwennyini olw'eggulu, ssente baali bazizzaako. Kati after 3 days nga baakazzaako ssente zange, ababbi ne bakomawo ne baddamu ne bazibba. Ku luno tebaalekako yadde pound y'emu. Zonna baazibba, zonna. Second time. Tuli mu COVID, babba ssente nnyingi. Ne ŋŋamba bannaaye nkoze nti, nenziramu ne nkubira bbanka ne mbagamba bannaaye munnyambe, ssente bazzeemu ne bazibba. Ekirungi nalina proof nti si nze nziggyako ssente. Bbanka n'ekola apology ne blockinga kaadi yange n'egiblockinga. Ne baŋŋamba tukuweereza kaadi endala ku address yo ey'omu Europe. Ne kikoma awo.
ne baŋŋamba but if you need any other transactions oba oyagala kukola transactions ojja tukubira ffe tujja kikukolera. There's a way they would do it. So ne nsigala nga I can access my account naye nga sobola ku withdrawinga ssente ate era baali baziggyeeko. Ne baŋŋamba naye zino ssente ezookubiri ze babbyeko I'll have to first return. Kwegamba nali nina ku returninga mu Europe then bazize. There was something, I think there was some technical thing. Mu bifeera bya COVID batyo kuba babba abantu bangi ssente zaabwe. I was one of the victims. Kitegeeza nga ku akaunti yange tekukyali ssente ate nali sirina mirimu. Emirimu gye nali nkola gyali gyange privately, so I was not paid. Kakati nalina ssente endala ze nsuubira. Era nga around July, August awo. Nali nina ssente endala ze nsuubira, waliwo ebintu bye nali nkoze nga waliwo ssente ze balina okunsasula. Kakati ne bampereza email omwami oyo gwe yali unconnectinga n'eyo company nampereza email n'aŋŋamba mbadde nsaba ssente zo ziri ready tugenda zikuweereza naye mbadde nsaba okonfaminge nti oli Bungereza. Gwagamba ndi mu Uganda. N'aŋŋamba njagala tukonfaminge nti oli Bungereza then ssente zo tuzikuteere. That was the condition. Meaning bwe nandimugambye nti ndi Bungereza teyali kyekinze nti ddala gye ndi oba siriiyo. Just yali ayagala mugambe ye oba nedda. Nga kitegeeza bwe mugamba nti ndi Bungereza bwe mulimba ndi Bungereza ssente bagenda kuzimpa. Bwe mugamba nti amazima nti siri Bungereza ndi mu Uganda ssente tebagenda kuzimpa. Jjukira akaunti yange baagiggyeko buli ssente zonna nga tekuli yadde pound. Baazibbyeko emirundi 2. Nga sisuubirayo ssente endala zonna. Ssente zonna ze nali nnina gye nzitaddemu nga nkoze investment ate nga n'investment yeetaaga ssente endala. Kati nga ndi ku kisenge naturally ng'omuntu. Ebiseera bya COVID biba bizibu, olina family olina ebintu ebirala. Ssente zino g'amazima nali nzeetaaga. Bannaye nabonaabona n'ekintu. Mwe muyinza by the way gwe oyinza okuba nga bikwangwira naye nze kubanga nali nnyingidde mu kaseera kange ak'okugezesebwa. Mukama yali angezesa ku ssente. Bannange kyantawaanya okumala wiiki ng'omusajja asimuddamu. Simanyi na kumanya kye yali alowooza. Ne nkwata email, ne nkwata kompyuta yange ne ntandika okutayipinga. Nga nnimba, ndi mulokole nga nnimba lwaki? Natunuulira ssente ziri kuba zaali nga miliyoni 15. 15 ku 18. Okiraba? That was a lot of money to lose mu COVID ate nga ne z'obadde olina bazibbye. Ne mpandika nga nnimba, mba ngenda okunyiga ssendi. Omwoyo omutukuvu n'ambuuza okakasiza ddala ogenda kulimba olwa ssente. Nakwata message ne ngidiriitinga. Ne ntuula ne nga Mukama nkoze ntya ne nga nedda. Neebuuze ku mukwano gwange omu kati ne muyita mukwano gwange ne muganyamba ne munyumiza emboozi yonna ne mugamba ssente zange baazibba biki ne mugamba nkoze ntya n'aŋŋamba ne Mukama akiraba limba limba obagambe nti oli Bungereza. Obviously tebagenda kucheckinga kumanya oba oli Bungereza oba toliiyo. Gwe limba bakuwe ssente Mukama akikola kyakiraba oneenenya. Nkubuulira amazima by the way nze mukwano gwange oyo simubuleminga kumpa amagezi bwe gatyo lwa nsonga. Nange kennyini kye nali ndowooza okukola. Kwegamba ye yati buli kimu kye yayogeranga nga nange mu mayindi yange ntandise okutiika ngamba yes this is what I should do, this is what I should do. Era bwe yampa amagezi amazima ddala nze mbyogera amazima ne ŋŋenda ne ntayipinga nga nnimba. Naye mba ŋŋenda kutayipinga bwe nti ne ŋŋamba naye nedda. Ne nzijukira obulamu bwange bwonna. Ne nzijukira ssaddaaka ze ntadde mu bulokozi. Ne nzijukira ebintu Katonda by'ayogedde nange ne ŋŋamba naye nedda. Kabe ka COVID kakibe kiki kanjogera amazima. Ne nkwata ne ntandika otayipinga ne mugamba omusajja nze siri Bungereza navayo mu January. I'm stuck. Eggwanga baali gali olwa COVID. Kati mba ngenda kuweereza omwoyo omutukuvu n'aŋŋamba eddoboozi lye n'aŋŋamba yogera amazima gonna ogamaleyo toyogera half. Naye nga nkimanyidde ddala ssente tebagenda kuzimpa. Ne ntayipinga amazima ne ngogera ne mpeereza message.
Waayitawo ebbanga ttono ndowooza essaawa nga 3 nnyo omusajja n'anziramu. N'aŋŋamba okay weebale kutubuulira ssente tetugenda zikuwa. Somehow omusajja bwe yamala okuŋŋamba message eyo, nafuna emirembe mu mutima gwange gye sobola kunnyonnyola. Lwaki nafuna emirembe? Kuba namanya nti njogedde amazima. Ne ŋŋamba Mukama nze ntunuulidde ggwe. Ne mugamba Mukama ntunuulidde ggwe. Nkoze amazima kubanga njagala kusanyusa ggwe. Saagala kusanyusa muntu mulala. Njagala nkubulira amazima ndaba nampuliriza. Singa nalimba tewaaliwo muntu yali kitegedde. Kyalisigadde wakati wange ne Mukama. Tewaali badde muntu n'omwami wange teyali kitegedde nti nalimbye nfuna ssente. Teyali kitegedde. Naye olw'enkolagana yange ne Mukama, olwa history waffe, nawulira nga okumuyiwamu because of that money. Byali tebigattagatta nga ndaba okukola ekintu kino nsuba obulamu buli obutaggwawo bwengoba nga ndaba nedda tekikola. Nensalawo njogera amazima. Era ssente ne bazinnyima. Kati waayitawo omwezi nga gumu. Ne ndoota ekirooto. Naloota ekirooto nze nalaba ndi mu kizimbe, nalaba ng'ayingira mu ssomero. Naye essomero lino lyali mu kizimbe nga kya kalina, high rise. Kakati naye ekizimbe kino kyaliko checkpoint. Checkpoint w'oyingirira ku main entrance nga bakwata ID yo ne bagisikaaninga ku kyuma then ne bakukkiriza okuyingira. Nze nalaba nina ID yange, nalaba ndi pupil, si student naye pupil. Nalaba ndi mu P4 class, primary 4. Era kaadi yange yali mu bulago, zino kaadi ze bambala. Kati we natuuka ku mulyango omusajja n'ambuuza oli mu class ki? Ne mugamba ndi mu P4. N'anziggyako kaadi yange n'agisikaaninga n'aŋŋamba okeyingira nga ndi mu P4 nguliko erinnya lyange, ekifaananyi kyange ne class yange. Kati mba ngenda okuyingira mu P4 bwe nti waaliwo omusajja eyali ayimiridde ku mulyango gwa P4 alabika yali alinda nze. Mba nnyingira n'aŋŋamba jangu sooka ojje toyingira, sooka ojje ne ŋŋenda. N'ambuuza ogenda mu P4 ko nze ye. N'ambuuza erinnya lyo ggwani ne ndimugamba. N'aŋŋamba sooka onzirize kaadi eyo. Ne ngimuwa. N'aŋŋamba tokyali mu P4. Baakubuusizza P4 kati ogenze mu P7. I was like what? N'aŋŋamba wayise ogenze mu P7. Ne mugamba tekisoboka. Singa mbadde promoted nandibadde promoted ku P5 nandibadde ngenze mu P5 si P7. N'aŋŋamba twakubuusizza okuva mu P4 ne tukubuusa P5 ne tukubuusa P6 oli mu P7. N'akwata kaadi yange empya yali agirina. N'aŋŋamba proof yiino n'agimpa. Kaadi ng'eriko erinnya lyange, eriko ekifaananyi kyange, nga class baawandikako P7. N'ankwata ku mukono. N'annyingiza mu P7. N'atambula n'agenda. Ne nva mu kirooto ne ŋŋamba kiki kino? Ne mbuuza Omwoyo Omutukuvu what is going on, what is going on? Kuganga neebuuza promotion eno evudde ku ki? Lwaki? Nabuuza ebibuuzo bingi. Omwoyo Omutukuvu n'aŋŋamba wayise ekigezo kya ssente. Wayise ekigezo kya ssente. Ne nzijukira kumbe Katonda yali yakiruka yakiganya. Babbe ssente ku akawunti yange yakiganya. Sigambye nti oba tukitegeera. Yaganya ababbi bayingire ku akawunti yange bagibbeko ssente emirundi 2. Kaadi bagibuloke nga sisobola gikozesa. Akawunti esigale ngeri ku 0. Then noone yali alina okumpa ssente. N'akiganya nti ampeereza email nga ndi mu kaseera akazibu. Nga nina kugamba ye oba nedda bampe ssente oba bazinnyime. Oba tukitegeera. Ne we nagenda ne neebuuza ku mukwano gwange gwe njagala ennyo gwe respectinga. Nampa ansa gye yampa. Oba okitegeera. Kwali kugezesebwa. Kwe kuli okulabulwa kwe nafuna ng'omwaka 2020 tannatuuka mu 2019 around December, January. Kwe kulabulwa Mukama ke yali amba nti owange waliwo ekigezo ekijja naye tonnakola ki? Tonneenyweza. Bannaye bino mbikugamba otegeere nti buli musingi gugezesebwa. Oba oyagala oba toyagala ojja kugezesebwa. Amiina.
nze saayitawo lw'amaanyi gange nkugambye okusinziira ku assessment omwomutukuvu gye yampa mu 2019 ng'eggwako yali aŋŋamba okugezesebwa kujja naye tolina maanyi gamala kukuyitamu togenda kuyita weenyweze noonya nkuwa amaanyi osobole okuyita mu kugezesebwa okwo. Amiina. Era waayitawo ndowooza ebbanga ttono nga mmaze okuva mu kirooto ekyo nga mmaze okifuna ekya promotion. Omusajja yennyini eyannyima ssente n'ampeereza email nga ŋŋamba twatudde mu meeting ne twasesinga situation ye ne tugamba it is not your fault nti oli sitaaka mu Uganda. Tusazeewo ssente ze zonna tuzikuwe. Era ne baweereza ne foomu ne baŋŋamba tusaba okonfaaminge nti okkirizza tukuwe ssente. Ne bampeereza foomu ne ngisayininga, ssente zange zonna ne bazimpa zonna. Era we baggulawo lockdown we baggulawo mu October n'enzirayo e Bungereza, ssente zange zonna ze baali babba ku akawunti ne bazinziriza. I did not lose any money. Ssente zonna baazinziriza. Kitegeeza ako just kaali kaseera ka kugezesebwa. Oba okitegeera, nkugambye bw'ogezesebwa n'ogwa yimuka. Mukama emirundi egisinga nkugambye oba olina enkolagana n'Omwoyo Omutukuvu ajja kukulabula akugambe gundi waliyo ekijja naye weenyweze mu nze noonya nkuwa amaanyi. Amiina. Okugezesebwa is part and parcel of life. Era bwe kujja nga tokwevuma rejoice lwa nsonga ofunye opportunity efuna promotion. Kati gwe weenywereze mu Katonda ojja kuwangula. Amiina. Bw'oba oyagala any further details osobola okusoma ku Petero, soma ku Petero ekisooka essula ya 2 okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'omukaaga. Eyo vaasi ngikulekedde ogisome oyongere okutegeera nti olwazi nti tulina olwazi olw'omwoyo kwe tuzimba. Osome ne Bakolinso ekisooka essula ya 10 olunyiriri olwokuna. Olwazi kwe tuzimba ku Mukama waffe yennyini. Amiina. So ebintu bino nze mbisharinga naawe nkulage nti okugezesebwa kugenda kujja naye tulina obuwanguzi mu Kristo Yesu. Amiina. Teweerabira walokoka kugenda mu bulamu kufuna bulamu butaggwaawo. Bino byonna ebirala ne wooba tobifunye sigambye nti bibi nedda naye ne wooba tobifunye tobitunuulira. By the way, emirundi mingi nnyo twetegekera ebiseera by'ekyeya naye ne tuteetegekera biseera bya kyengera. Ebiseera by'amasavu bisobola nnyo naawe okukusuula. Ebiseera by'amasavu biri dangerous nnyo. Ŋŋambye bwe nti kankiddemu. Titutera nnyo okwetegekera ebiseera by'omuyaga naye ne tuteetegekera biseera bya kyengera. Nkubuulira amazima, osobola okwetegekera ebiseera nga tolina ssente naye ebiseera by'obugagga nabyo si byangu kubanga in fact waliwo abantu abamu bagamba waliwo enjogera egamba mbu ssente etuma. Ssente zisobola okutuma okukola ebintu by'obadde tosuubira nti osobola obbikola. Lwaki? Kubanga ozirina. Oba ofuna ability ya ssente oba okitegeera bw'ofuna amasavu bw'ofuna connections osobola nnyo okuva ku Katonda. Kati omusingi guno okwenywereza kuno kwe twenywereza mu Katonda si kwa biseera bibi byokka naye n'ebiseera ebirungi. Lwaki? Nabyo bisobola okukusuula. Sitaani asobola okubikozesa okukusuula. Amiina. So nkukubira omulanga weeyongere okusaba, weeyongere okunoonya Mukama, weeyongere okumwagala, weeyongere teweerabira kuwaayo kimu kya 10 na kiweebwayo, teweerabira kuyamba, teweerabira kukola bikolwa bya butuukirivu. Nsaba Katonda akukuume, nsaba Katonda akubikkeko, nsaba Mukama waffe akunjagalire. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bye bye.